Victor Kamenyo na sporting talent eno najireta ngevudde Masaka ekwanti ebera under Nick Products. So but before ya Masaka yakola obuyimba bwali yakola akayimba nga kamu bubiri, in fact kali kamu yakola akayimba kabaita omukutu akashooting mwana mlenza amanyikidwa nga All Scat akayimba kolengera ku screen yo akazanya All Scat de Kranima Masaka eyo musajja yakola audio ninga All Scat asangibwa ku Freedom City au Freedom City enamasuwa yakola video yasoka mwana mala Chosen Becky omwana yali akyali mutawo nga tana kubanga akubawo omwana we eyasoka amanyikidwa nga Neon, because ono mwana ku Chosen Becky gwe yazadde mwana wa kubiri eyasoka bamuyita Neon yamuzala omwana kati ali mu myaka ng'ena kwetaano. So no ono gwe yazizaako gwe yazadde mwana mulenzi Dictator Amil mwana wa kubiri temwewuunya Chosen Becky si mwana wa asose mwana wa yes 2020 I call the processor Mr. Gadget Rupi mbanyingiddewo mbanumbye and Uganda oba Uganda at large. So amawuli agaloga mwana Chosen Becky, the beautiful Chosen Becky omulwa okuba nti mwana mwalo ono gatulabye Juliana Kanyomozi Juliana Kanyomozi akamala kuba zadde ne tutunulira wizo banizo foshizo naye yawolukaminze aba omwana omuwala then mugana wange Henry Tigan. So mbere aba celebrity n'abanyonde aba celebrities ekambala kubanga abayigirisa abazaala mwaka gwa kuzaala endongo eyinza okugenda ku pose omutegendeza abakyala batanaba kubanga bazaala mu maaso nja kuba mbaleta list y'aba celebrity abatutumufu batanaba kubanga bakakubawo babakubawo abaana oba bazaala abaana naye ng'ate mu industry mwe balinga erinnya balifunye. So emboze tuleso lunaku lwayo mwana Chosen Becky ono yajja mu mataala abagezako abantu okujjukira yajja mu mataala mu mwaka gwali gwa 2017 oyo yaleeta Chosen Becky mu mbeera y'okuba nti yajja n'obuyimba bwali bubiri obamanyikidwa nga Bankuza ne Byabanje buyimba bumo Byabanje ono yali luyimba tilwali luyimba lwa kabi ne Bankuza ono yakolwa mwana mlenzi ne Simple Production mu Shotgun na video yali audio then video ne kolwa mwana mlenzi Ziga Fix okuva ku Virtual Media Makindye then mwana mwalo no Chosen Becky wajja mu matalo okuba nti 2017 oyo ajja mu mbeera 2018 afuuka ensonga Bankuza Byabanje ajja ayawukana ne kampo yamuleta manyikidwe nga ya Nick Products abasajja abatunzi b'ebizigo wabo mwana mlenzi Nkalangwa Joseph wa Nick Products baawukana naye ng'omwana ono yali spotted by Victor Kamenyo ng'agenze ku kivulo ekimu eyo Masaka okuba nti aperforming ekivulo ekyo kyaliko abayimbi bangi okwali David Lutalo kwali abayimbi abangi olwo abajja ku kivulo ekyo nga bakwasaganya okuba nti bayimba. So omwana mulenzi Victor Kamenyo na sporting talent eno n'agireeta ng'evudde Masaka eyo okuba nti ebeera under Nick Products. So but before Masaka yakolawo obuyimba bwali yakolawo akayimba nga kamu bubiri, in fact kali kamu yakolawo akayimba kabayita omukutu akashooting mwana mulenzi amanyikidwa nga All Scat akayimba kolengera ku screen yo akazanya All Scat de Kranima Masaka eyo musajja yakola audio ninga All Scat asangibwa ku Freedom City au Freedom City enamasuwa yakola video yasoka ya mwana Chosen Becky omwana oyo yali akyali mutawo nga tanaba kubanga akubawo omwana we eyasoka amanyikidwa nga Neon, because ono mwana ku Chosen Becky gwe yazadde mwana wa kubiri eyasoka bamuyita Neon yamuzala omwana kati ali mu myaka ng'ena kwetaano. So ono gwe yazizaako gwe yazadde mwana mulenzi Dictator Amil mwana wa kubiri temwewuunya Chosen Becky si mwana wa asose mwana wa kubiri neera nga babeera wali ekawempe babeera basinzira bapangisa balina bapangisa ekawempe babeera ne mwana mulenzi oyo Dictator Amil. So Chosen Becky eno kuyisa mabege katono wajja mataalawo n'abanga ayawukana ne Nick Products wayawukana ne Nick Products bamugoba lw'okuba nti addayo Masaka nga olaba bakadde baabo bazadde be ng'ageza kuba nti addayo eri bazadde babalabirira abadduukirira amanyi omwana ono omwana we Masaka nga ofuna mu kasente olina okudda ewammwe n'obanga mu butuufu bazadde bo bwewettanira boobira nabo neera mu babadde bagobera Chosen Becky asobodde okuba nga akola surprise zenjawulo bazadde be maama we ng'omulengera awo yabatwalako out ku Valentine's Day. Then wavaawo Chosen Becky ng'agobeddwa mu Nick Products afuna kampu ya David Lutalo the Hairs abeerayo okumbi akabanga kamwanga ku mu kitundu. David Lutalo amukonya yagaana yamukolera endongo naye however nga teyafunayo wadde lwataano yafunayo wadde kasente kuba buli Lutalo we yayimba nga posta bamutako bamu emitwalo 234. So teyafuna wa David Lutalo music n'adiba music n'akonziba kumpi n'akona amawulire ne gakuba David Lutalo ne gakuba n'abantu mu camp ya David Lutalo nga personal manager yali Roger Kijambu nga yali ku Chosen Becky embeera n'esajjuka n'abanga Roger Kijambu yakola kimala. So finally omwana na mutemwamanya mawulire Chosen Becky n'aterminating contract last year mu November ye ne David Lutalo wadde David Lutalo yali ava yeegaana nti yayita ina contract na Chosen Becky kuba utunda Chosen Becky ono
ne ku press conference ya David Lutalo yali wali ku cricket oval omwana ono yajja naye ey'omwaka January 2018 nga twinga 2019 so yajja n'omwana ono nabanga ajja naye wali eri cricket oval n'ayimba nabanga kiraga nti ali ayingire the hairs ali naye so baawukana okuba nti Lutalo teyakolera mwana ono bimala under management ya Kijambo nenga nera still the hairs wavaawo nabanga bintu tebyali birungi nayingira kaza wageze okuba nti azaalira nga avudde mu the hairs kuba the hairs yakola enyimba bbiri zokka naye nga tezakola bulungi airplay ne promotion teyali nnungi wavaawo nayingira kampu emanyikiddwa nga ya real time digital abasajja babasangibwa mu bitundu by'erungujjaawo mukulu manager Moses Laja put yourself kampu eno ya real time digital yebadde agenza okufuna olubuto kampu ebadde akamukolera emukoledde etya nti yebadde akamukolera ennyimba nga yasooka nemukolera akayimba bakayita Nesime no bamu shootinga video however ne bagita before tebasobola gita mbangu ne basoka ne bata video emanyikiddwa nga Telemundo mukwano gwa Telemundo so Telemundo gwe basoka okuta but however basoka kushootinga Telemundo basoka kushootinga Nesime ne mwana mulezi amanyikiddwa nga Great Make Press okuvaawo emakindye nenga audio yali wa Bawa on the beat Bawa yakola Nesime then ne bata Telemundo oluvanyuma basoka kuta Telemundo then ne bata Nesime nenga Telemundo yibamukola ne vivuka bi voltage music evuka no kuotunulya collabo nyinzo bita bi collabo artists oba bi collabo masters kuwa tunulya collabo zize bikola byakola collabo ya Vinka yali ennungi nnyo ne bijja ne collabo ya mwana muwala manyikidwa nga Fie Mutonyi collabo ye badigiza mabale nnyo squeeze ya kabiri nayo ne jana collabo nnyo so final ne bakuba no banga bakola limba ne Chosen Becky yakama kwaita Telemundo nga management Chosen Becky mwazalide badita real time digital ey'omukulu Moses okuzaala okufuna olubuto nga kampu gyali mne however ne contract gyali ne mukulu ye Moses musajja oyo ali mu real time digital ayina businessman then awe nyini wajja nasangira omuvubuka ono blogger amanyikiddwa nga Dictator Amil yajja mulambwa Chosen Becky nga agoyinze solo career nga ayingidde walutalaawo nabanga ebintu bitambula mpola so bwete wembera we badde tambula eri Chosen Becky so Dictator Amil oyo golengera omusajja blogger Dictator Amir blogger taina kyagamba abantu blogger bataina amakaze ne Chosen Becky uvalo kwanti mumuye ambade mumuye taina mwami taina masajja yesazeho nagamba why yasalawo nagamba why Dictator Amir kayingira obulambu bwange so nabanga conceiving afuna olubuto so finally mukuzala omwana ono yamuzadde yagenze ku mutimbagano we Chosen Becky yengo omuntu omunagamba hey little prince is born 18th May 2020 or 2020 Heather Mutebi Amil nateka obutima obulaga mukwano mwe bali kusaba kunsabira abantu bange kitibwa kya mukama nga tata w'omwana golengerawo mu kifaananyi akutte baby we yataddeyo nakulwadirwa jonga welcoming ezadde denzi omwana nakugambye wa kubiri ngo JK yasoka bamuyita Neon mwana wa Chosen Becky yasoka ye mwana wa Chosen Becky yasoka then no kubiri akunyenda bamuyita Amir Mutebi Heather Chosen Becky simusilamu naye yazadde ate mu musilamu so embera bwote we kyatambula njagala okubebaza abajiriko n'abasubscribing channel yaffe embera bwote otambulira kwa tubawa bwino ku bwino mazima ku mazima kumuyimbi we yazadde mwani neera mu mbeere njagala okubanga mbebaza abaje kumira ku subscribing Laja upon yourself team all scat Media Kuka Pro Ezra Pro Laja upon yourself ye team gyentambula nayo nga tutematemba bakwasaganya kukola thumbnail zakabi bakola ebintu ebyakabi bakushootinga video bakola artist promotion branding n'ebintu ebyenjawulo ku Media Films mbagala nnyo mbagalya ddala blood bange mukola ekintu ekyakabi tuleta ebintu ebyakabi exclusively so agamba atya aje kumideko of course mwali mujereka Chosen Becky ebintu bya Raynan Maulana finally Raynan Maulana batata bomwana ne mukirize nti Katonda wabaya anakuwa akuwira ddala mwana wa Chosen Becky finally afunye omwana we owokubiri amanyikiddwa nga Heather Mutebi Amir nga amongera oba amuza ku mwana muto gwaina amanyikiddwa nga niyo ne mwana owokubiri omwana wa Chosen Becky yasooka nga ave wali Masaka gwe yali yakazaala wagwe yasooka okuzala nga tanda bakubanga ajja mu mataala so mumbina Maulana tebanko mulambu wa mwana ono bali bakola bukoze public stand okuba nti batambuza ekintu kyabwe of course wetu bukyatambula mbebazanyo kubanga musubscribinga mukone ku kade oba munonya ku WhatsApp number ya 3884 ku screen awo tuba nayo otuweereze comment o subscribing okone mu kade otunye ekyo kyandagale tulete ekyo kyandagale tuogereko na masa awo nakunyode ngenda kuba nkuleta ba celebrities abatanda bakuzaala nenga ate basusse emyaka ezizaala nga ba celebwa abo nyini nja kuwa list abayimbi nga neera balwanye entalo nenga ate tebannazaala nga ne ba Chosen Becky
myaka 19 bazadde bali bakyaganidde ku muddala gw'abadibye. Large upon yourself mbagala nnyo mwenna mu streaming live mu season ez'enjawulo. Big upon yourself buli abuliriza na subscribing channel yaffe. Tukwagala nnyo, twagalira ddala. Love you, stay in peace, stay blessed. Enkola video, we're running the system. We came